bulungi bw'osiimye n'otuleeta kifo kino ng'abaana b'oyogera eri obulamu bwaffe. Ensonga zaffe nnyingi twazikutegeezezza, kaakano nga kye kiseera kw'oyogere naffe. Kkiriza okakkanya oluyoogaano luli wakati mu ffe, kkiriza Katonda ffe okukakkanya ebirowoozo ebiri wakati mu ffe. Gwe kennyini Katonda waffe ng'oyogera naffe tukuwulire era tutegeerere eddoboozi lyo nga gwe wuuyo ayogera eri obulamu bwaffe. Tutambule era tuve mu kifo kino nga tukyusiddwa erinnya ligulumizibwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nga mbasabe mutuuleko. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi. Tugenda kugabana obubaka bwa leero mu kitundu kye twasomye ekya Luka essula 18. Twatandise n'olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'e14. Luka essula ey'18 twatandise n'olunyiriri olw'omwenda era twasome okutuuka ku lw'e14. Katusomewo olwabo abatabaddewo. N'abalala abaali beerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna. N'abagamba olugero luno nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu Mufalisaayo omulala muwooza. Omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siringa abantu abalala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Nsiiba emirundi 2 mu Ssabbiiti, mpaayo ekitundu eky'10 ku byonna bye nfuna. Naye omuwooza n'ayimirira wala n'atayagala kuyimusa amaaso ge mu ggulu, naye neyeekuba mu kifuba ng'agamba nti, Ayi Katonda, onsaasire nze alina ebibi. Olw'e14 bagamba nti oyo yakka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa obutuukirivu okusinga oli, kubanga buli eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Mukama yeebazibwe. Amawaffe yeebazibwe. Ekitundu kino kirimu Kristo kennyini nga awa abayigirizwa be ekyokulabirako eky'abasajja ababiri, ng'ababuulira nti waliwo abasajja babiri, Omufalisaayo n'omuwooza w'omusolo, baagenda okusaba. Buli omu n'afukira Katonda omutima gwe. Nga naffe bwe tukuŋŋaanya olwaleero, tuzze buli muntu afukire Katonda ebiri ku mutima gwe. Omufalisaayo n'asaba, n'ono omuwooza n'asaba, nga bamanyidde ddala nti boogera na Katonda. Wulira Omufalisaayo. Omufalisaayo mu lunyiriri katandikire ku lw'e10 agamba nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu Mufalisaayo omulala muwooza. Olw'e11 Omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siringa abantu abalala bonna, abanyazi, siri ng'abantu abaki
abalyaz'amaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna byenfuna. Eyo essaala ye n'agamba n'agamba nti ki? Amiina. Gw'osaba otya? Ekyamazima ebigambo nabitunuulidde bino ne mbiwa omutwe ogugamba nti okusaba mu ngeri entuufu. Bwe tujja mu maaso ga Mukama, okusaba mu ngeri entuufu. Ngeri ki bwe gy'olabanga y'entuufu gwe okusabiramu? Naffe tubeera eyo, ekyamazima n'olaba abakwetoolodde n'ogamba Mukama nkwebaza kubanga nze siri malaaya nga bano abeetunda, siri mwenzi nga bano abasajja abagenda nga bagulaagula abakazi abeetimbye mu luguudo. Ng'eyo essaala gy'osaba. Etteeka ery'omusanvu litugamba toyendanga. N'okutunula obutunuzi ku kitonde ekikazi oba ekisajja, n'olowooza ekigambo kyonna ekiyinza okuba nga kyalyeyagalisa oyo, oba okoze obwenzi. Kaakati ofaananira ddala n'oyo ali ku sitwiti agenze n'agula abakazi abenzi abo, oba omukazi agenze ne yeerenga. Kaakati kikwetaagisa kumanya bunafu bwokwe, kubanga twonoona mu ngeri ssatu weewaawo mu kulowooza. Bw'okirowoozaako era Katonda akuteeka mu kitabo ky'aboonoonyi abawedde emirimu. Bw'okyogera ale kati abakazi Katonda abatonda bulala they are blessed, bawulira buwulizi, naye ate abasajja boogera n'okwogera. Bwe kuba kwena abasajja bayenda mu mutima, ne bayenda mu bigambo, ne bayenda ne mu bikolwa. Bazira kubenda ku zino byatakuse n'abakazi bakakuwa ensonyi, akugamba munnaye nkuwulira fiiringa. Naye abooluganda kye twetaaga okukola kwe kutunuulira mu mitima gyaffe biki ebirimu, si kwegulumiza, si kusaba Katonda ng'abasaba omuntu owa bulijjo. Bwe tuba nga twongedde okutunuulira omusajja ono mu bigambo bye, yagamba siri mulyaz'amaanyi, tunuulira obwenkanyaavu. Obanga buli muntu gwe wali otambudde naye tolyaz'amaanyangako, tolyangako 100 yadde ekitali kikyo eyali yeetaaga okusasula, oba 1000 wali musasula, zonna mu butuufu bwazo okuba watandika okubeerawo. Kwegamba mu bigambo bino eby'abasajja bano mu ssaala zaabwe tuyigamu ffe ffennyini okwekakkanyaku, nga tetunnaba kutunuulira abalala bonna oba balyaz'amaanyi. Esooka weekubemu ttooki amazima g'olina ne ku mirimu gy'okola ne mu famire gy'obeera, obanga oli w'amazima ddala. Agambye nti siringa bano abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza, oyinza okujja mu maaso ga Mukama n'ova kusaba obukwo n'otunuulira abalala, so ng'ate olina okwetunulamu n'ogamba Mukama ntaasa, nyamba, nongoosa mu kino, mbeera mu kino, nkolera kino, yamba obulamu bwange mu kino na kino, n'obimenya nga ggwe nga totunuulidde mulala.
Kama yebazi agambye nti nsiiba olunyiriro lw'12 nsiiba emirundi 2 mu ssabbiiti. Oyinza okuba ng'ojja buli wasande n'osaba naye nga Katonda buli lwojja tannaba kunootirako na mu bantu abali mu maaso ge, ng'akulaba nga obutali butuukirivu bwo bususse, talina na wakuwandiika, talina yadde akantu akamu akakati akamu akali mu bulamu bwo kayinza kukuwandiikirako mu kitabo kye eky'abantu ababa bazze mu maaso ge, kubanga nga teweenenyezza kimala. Kama yebazi Zaburi ya 50:17 ayagala Katonda ayagala emmeeme emenyesa omutima ogumenyesa oguboneredde. So omutima ogwegulumiza ogwewanika ojja kusomayo Zaburi ya 5:17 agamba nti nsiiba emirundi 2 mu ssabbiiti mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna byenfuna. Ofuna obudde 24 hours times 7, that is a week. Abalina calculator mubale 24 hours ennaku lumu, ennaku essaawa 24 kubisaamu emirundi 7, ennaku 7 ze ssaawa ezo owaayo ekimu eky'ekkumi eky'obudde obwo. Katonda omuwaako obudde bwe, that time that he gives you. Buli ssente gy'ofuna oba buli kimu ky'ofuna bituufu nga ovudde ku Mufalisaayo ono owaayo ekimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi teeka kiragiro, it's a command. Buli lwofuna 10,000 ekikumi kikye, buli lwofuna 1,000 1,000 ye, buli lwofuna emitwalo 10 oba ozimuwadde oba tozimuwadde, oba tozimuwadde oba mulyazaamaanya. Bw'ofuna emitwalo 10 omutwalo gugwe, bw'ofuna emitwalo 5 emitwalo 5 gitye, bw'ofuna emitwalo 3 emitwalo 3 gya Mukama. Bw'oba tokikoze oba mulyazaamaanya, oba olyazaamaanyiza Katonda. Mu bigambo ebinyanguyira okwogera ku Katonda mu ekyo ekimu eky'ekkumi, nze muyita ddiira. Akudiiringira n'akuteekerawo akayumba k'abapangisa, n'olyoka ofunangamu ssente z'ojjamu, naye ku ssente ezo z'ojjamu oziwaayo ekimu eky'ekkumi. Katonda nga ddiirawo akudiiringira n'akufunirayo akalimu, akudiiringira n'akufunirayo akuwaayo 1,000, nga ddiirawo akudiiringira n'akufunirayo akuwaayo 5, akuwaayo 2 okusinziira nga gwe bw'oba ofunye. Naye buli ssente gy'ofuna ng'ovudde ku Mufalisaayo ono owa ekimu eky'ekkumi oba olinda ku ssaawa. Ababizinesi
Even those like tax collectors can live and return
essuula ey'ekkumi n'essatu olunyiriri olw'ekkumi